Mariam Ndagire tumumanyi bulungi mu kintu kino nti akibaddemu ebbanga akimanyi era ekyokola akikola kye akitegeera. Tulinamu Kasozi Mulodokayi oyo aba ssaabawandiisi mu kibiina ekitutwala mu drama mu Uganda yonna. Tulinamu Chris Luwaga Kibukutu era ajja kubaawo ku tebo bulungi okulaba ensonga zonna nga bwe zitambula. Oyo yatutwala mu drama, yakulira drama mu ggwanga erya Uganda lyonna. Kitegeeza ki nti n'aba beeyongeddeko abalala banaaba bazze nga batuddewo naye ng'abagenda okiriidinga beebo. Tusuubira ekituufu, tusuubira okukola ekituufu nga bwe nzize mbagamba nti okubeera nga empaka zino tuziteekateeka omwaka ogujja n'oguddako tulina kukola kituufu kikola ki kyetaagisa okulaba nti bagenda obbalangirira eri eggwanga nga kituufu beebo abawangudde. Okay, akadde kano bassebo ne bannyabo obutasiima si kirungi mu ngeri zonna, naye ndi musanyufu nnyo olwa Rose Form nti bonna bakamazi zonna ze tulina. Mulabye press conference zetujenga tukola nga bajja atazze leero nagamba tesijja kusobola mweddako, nja kukola mweddako oba mweddako, okitegeera. Then ng'ekitugatta kimu sho Rose Form leero erwanye ne bakita ne sekulwana yenna ne baba nga basobola okujja okutulaga nti yes bali naffe mu programu eno okulanga butumu kitambula bulungi. Tusanyusa okubalaba obubaka bonna. Yeah, thank you for the opportunity. Mbalamusiza mwena amannya gange nze Mori Namuyaba nga a marketing executive of Roykins, the manufacturers of Rose Form high quality mattresses. Yeah, ndi musanyufu okubanga ndi wano namwe because you're all new to me. It's your first time to see me and it's my first time to see you people. But then okuba nti omulamwa gwogera ku butonde era ffe abantu yefe abamakinga okuba nti buyitibwa obutonde kuba singa tetwaliwo era tebandiyitidde butonde. So ekisookera ddala omwami yayogedde ku preserving the environment. Ekisookera ddala ffe aba Rose Form mu factory yaffe tetukozesa nku. So there is no way tugenda okutyaba enku like doing deforestation, those things, but for us to use machines tukozesa masannyalaze throughout paka omufaliso bwe gufuluma kugenda katale. So ekyo kisookera ddala nti ffe obutonde that's how you are preserving the environment. Then ekirala omufaliso ogwo gugenda okufuluma kugenda katale gubeera nga guli ku mutindo era omuntu atuuka ogwebakako nga gumukolera kyayagala cause tukola enfaliso mingi, buli muntu alina omufaliso gw'alina okusulako kubeera nkimanyi mwena muli wano but you don't know the right mattress that you're supposed to sleep on. Gwogamba bugambi bampa omufaliso but then tukola ddala omufaliso okutandikira ku mwana eyakazaalibwa gye tuta baby coats nga wakazaalibwa oba nakatandako era tukola ogwo omufaliso. Then bw'okula n'otandika okuba ng'oyingidde gye emyaka 10 still era tulina gye emifaliso bagiyita tape aged. Bw'ova mu egyo emyaka tugenda ku mifaliso nti oyingidde campus gye emifaliso egya deluxe otandisa obulamu obw'omu weeyiya kasente kannaba kuwera gye emifaliso egya deluxe. Era bw'ova ku eyo stage omaze okusoma bakutikidde otandisa okukola otandisa oyingiza akasente you can afford high density. High density mufaliso gwa bbeeyi muko. That's why abantu abakola oba abantu abakulu be basinga ogwettanira kuba kati omwana omuvuka samugamba gula mufaliso gwa $30 abalaba ng'ayonoona. So tubakola gye emifaliso for Rose Form tukola emifaliso kati mwena abantu abali wano. I recommend you when you go back to your place, to your rooms, you should check, are you having a Rose Form mattress? Are you sleeping on high density mattresses? Because they are the best mattresses. Abantu abakulu balina osuulako. Abamu mulina emifaliso gugwamu lwa nsonga nti siga emifaliso gw'olina okusuulako naye gwe ekyo tokimanyi. Bwe tuva ku egyo emifaliso egya high density tukola emifaliso egya spring. Mwena kati nessawa mbalaba nti you can still afford spring mattresses. Bagiyita for the king and the queens. Akasente like salary yo it goes beyond 500 shillings. So those are the spring mattresses. Kati mkimanyi mwena mulina abazadde bammwe bakuze emyaka balina issues z'emigongo
infaiso ja orthopedic. So that's how rose form. We are trying to preserve the environment. Mumaba kadi tetumusulira, we still think of that person nti yetaaga omufaliso ogenda okumuholdinga that back, the backbone. You understand? So mainly that's how rose form, and I'm so anyway. Nebaza omukulu baita mwamizi kusooka. You all know him. He's not new to you, but we are so grateful to be part of you guys. Thank you so much for the interview. Okay.